Charles Kabosi mulimi wa muwogo e Butalejja mu sizoni eno atugambye nti yalima eka 7 agamba bulijjo mu eka 5 ajjamu obukadde obwere 10 ku mulundi guno gakaba gakomba olwa muwogo w'okutandika okuvundira mu nnimiro. Amataba agasooka ne gajja ne ga rubbing off nene tubeerawo ne ke twasigazaawo kati wano musiringa mugulaba ziri eka 7 plus n'ekyamazima kiri nti mawugo atandise okuvunda olw'amazzi nti kale bandi mutonzi wadde ebbeeyi eri wansi ate ekyennako n'abaguzi tebalabika. ne lwaki naawo mu musuubuzi okujja okuŋŋamba nti traka ya mwogo kaŋŋambe kanta oba Isuzu elfu bagigula emitwalo 5 ekyamazima kiri nti omulimi oba oli waakufa. Mu kiseera kino omutima gumwewuuba olw'amabanja ge yafuna okulima muwogo ono. Neneewola ssente mu banka neneebula obusente mu bannange okubeeza kubanga sobola kwata nkumbi omuntu omu n'ennima eka ezisoba mu 2 omuntu omu n'ekyamazima kiri nti batubanja. Kabosi ne balimi banne okuli Hamada Hasiyo, Ahaya Walucho ne Masitula Nakodo bakaba kimu. Waliwo we tutuuse nga lumonde yenno yinza okugamba nti bamufumbidde mu ttaka. Munda alinga kawunga. Ebirime ebirala ebikoseddwa kuliko kasooli, omuwemba, omuceere n'ebirala. Enkya gabeera nga gakendedde ate bujja okukya. Emmere yonna yagwawo ku maazi agasooka kati gano gamaliriza bumaliriza kati tugula buguli emmere. Ng'ennaku bwetamanya nnyumba mbi bano ate ne gye basula bw'otuuka kikuggwako. Ennyumba zonna ziri mu mazzi nga kati abamu babudamizibwa ku ssomero. Gagenze n'ebintu enkoko embuzi amayumba gatuli bubi gagudde. Amayumba twataddemu ebigogo tusula waggulu ku bigogo ku bisanja we tusula. Waliwo omukadde omwe yayiya n'ateeka ebisanja mu nnyumba nga mu kiseera kino we yeebaka. Kyokka oyinza okwebuuza kyayitamu singa enkuba etonnya. Era gavumenti tudukirire tuli bubi banange ebisanja bibino binsulako bino enyumba yonna eri bubi eyagala kugwa. Amazzi bwe ganjaala n'endwadde zeegazaanya kati omusujja gw'ensiri n'ekiddukano tebibaganya kuva mu malwaliro. Tokera ddala enjala, ekyokubiri obulwadde, ekyokusatu owaavu, ekyokuna ensula. Ensiri zirumira ddala abantu, omusujja gweyongedde mu madwaliro, dayoli yayongedde mu bantu. Kati basaba gavumenti ebadduukirire bataase ku mbeera. N'obeera nga mu butuufu okoze naye n'obeera nga ebintu by'okoze oba by'olime tolina wa kubitunda. Kati neebuuza Ministry of Agriculture mugaso ki? Tuweeyo okongo obugwera oba ssente batugulire obugwera ffenyi tuseemu amaanyi ng'abantu tutundewo tujja kutuna enkondo n'ebirala tuteekemu omusenyu tutundewo. NGOs ziri mu Uganda ezaali zize koloni zituyamba zikomewo zitudduukirire naye ng'okusingira ddala twetaaga office of the Prime Minister disaster bateranye okupulaningira ebintu bino bajje bayambe abantu baffe. Eggombolero ezikoseddwa mulimu Hamutu, Maizimasa, Kachonga, Nawajofu n'endala mu disitulikiti y'e Butalejja.